abalamuzi omukaaga ba kkooti ensukkulumu olwali bakkiriziganyiriza awatali kwesalamu ng'okulonda okw'omulundi ogwokubiri okwakolebwa mu ggwanga lya Kenya ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde bwe kwali mu mateeka. Ssaabalamuzi David Maraga ng'ono yasizamu okulonda okwasooka ategeeza ng'okwemulugunya okw'emirundi ebiri okwakolebwa ku luno bwe kutaali mu nsa. Okwemulugunya kwatwalibwayo yali amyuka minisita Haruna Mwau ne Jojo Muwe ssaako Khalifa. Having carefully considered the above issues, the specific prayers in each petition, as well as the Constitution and the applicable laws, the court has unanimously determined that the petitions are not merited, and the final orders pursuant to Article 140 sub-Article 2 of the Constitution, as read with Rule 22 of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017 are as follows. Petition number 2 of 2017 by Honorable John Aaron Mwau versus the Independent Electoral and Boundaries Commission and 2 others as consolidated is hereby dismissed. Petition number 4 of 2017, Njonjo Mue and another versus the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission and 3 others as consolidated is also hereby dismissed. As a consequence, the presidential election of the 26th October is hereby upheld, as is the election of the 3rd respondent. Each party shall bear its own costs. Okugoba kw'okwemulugunya kw'abano kutegeeza nti kati Kenyatta bwakulayira ku kisanja ekyokubiri ku lw'okuyiwa ssabbiiti ejja. Okulayira kuno kugenda kukolebwa omuwandiisi wa kkooti omukulu Anne Amadi mu maaso ga Ssaabalamuzi David Maraga, era nga kulina kukolebwa wakati w'essaawa 4:08 awatali kusussaawo. Raila Odinga abatali makambugo ne Uhuru Kenyatta akalulu akaggwa teakeetabaamu, bwe kityo ne kiwa Uhuru omwaganyi okuwangula nga tewali kuvuganya kw'amaanyi. Obuwanguzi bwa Uhuru busanyusizza abawagizi be naddala mu masekkati ga Kenya ne mu kibuga ekikulu Nairobi. Wabula Raila Odinga ategeezezza nga batagenda kukkiriza n'omulundi n'ogumu nti Uhuru ye pulezidenti wa Kenya. Ono agasseeko nti kkooti esaliddewo mu kutiisibwatiisibwa. Yo ekisumu ng'eno Raila Odinga alinayo obuwagizi bw'amaanyi abayo batandikiddewo okwekalakaasa nga bawakanya ensalo ya kkooti. Kinajjukira nti wano olw'obutali butebenkevu obwaliwo mu kulonda okwakaggwa tebaalonda era abeemulugunyiza mu kkooti ze zimu ku nsonga ze baawaayo. Kkooti ensukkulumu etegeezezza nga begenda okuwa ensala yaayo ennambulukufu oluvannyuma lw'ennaku 22.